Nyanzi omu ku abamaze okwoleka nti beetaaga obukulembeze okubaako kyebongera ku ggwanga lyabwe mu paalamenti ate era ne ku kibuga kino Kampala eyamala edda okufuuka authority. Mu studios mwali Dr. Stella Nyanzi nga bw'omumanyi obulungi era taggwaayo mukyala buli mbeera agisobola, asobola okusanyuka, asobola okunyiiga, asobola okuyomba, asobola okuzina, asobola okuseka, asobola byonna kisinziira ku ki ekibeerawo. Nolwaleero wali bulungi nnyo mu studios wano ate era njagala okumwaniriza nawe nagattaako tumwanirize. Dr. Stella nesibye nnyo okubeera naawe, twesibye okubeera naawe ku Metro Pharma. Nkusaba olamuse kubawuliriza. Abatuwuliriza mwenna balamusiza nnyo, bakulisaayo emirimu gye mubadde mukola olwaleero. Njagala kusanyukira wamu n'abo abafunye ebibasanyusa ate era nsaasira bannaffe abatuuseeko eby'ennaku ebinakuwaza ebyenjawulo. Kibi nnyo. Okay, webale nnyo, webalire ddala Stella. Tuli naye kutukira ddala ku ssaawa 3. Njagala okujjukiza nti osobola bulungi nnyo okutugoberera ku mukutu gwaffe gwa Facebook Metro FM 9.8 era nga si ekyo kyokka osobola bulungi nnyo n'okugenda mu maaso n'oweerezaako n'obubaka bwo. Tujja kubeera nga tukola ki? Tujja kubeera nga tutunuulira nga tusoma gye bujjakaawo ate era ne layini zaffe zijja kubeera nzigule mu kitundu kyaffe ekisemberayo ddala. Bw'obanga tolina layini zaffe ezo njagala kuzikujjukizaamu naye tokuba kati bwe tunaatuuka ekiseera zikirinja kuggulawo nooti 39285 3983 nooti 39285 3983 MTN ate Airtel tuli ku nooti 754 mwenda nooti 8 mwenda nooti 8 nooti 754 mwenda nooti 8 mwenda nooti 8. Oluusi tugenda ne tweyundira nnyo ku mikutu gino egya intaneti ne tulowooza nti abantu bonna bamala ddo kiyingiramu naye waliwo bannaffe abakyayina essimu eza bulijjo era nga zikolera ddala bulungi. Tetwagala kuleka muntu yenna mabega ate nga ye yandyagadde naye kuweereza bubaka buwandiike. Oyinza okuweereza SMS ku namba y'essimu nooti 712 mwenda 3 4 6 nooti 5 nooti 712 mwenda 3 4 6 nooti 5. naye wadde toyise ku Facebook, toyise ku WhatsApp, nosobola okubeera nti tutegeera nti gy'oli era n'ekyo ky'ogamba ne tukitegeera. N'olw'ensonga eyo njagala tutandikire ddala wano wennyini we tutuuse nga tutandikirawo programu yaffe. Emirundi egisinga Dr. Stella abantu tulowooza nti tumanyi abantu ne tutatwala budde kutegeera kuva mu bo. N'olw'ensonga eyo mbadde nsaba nga tutandikira ddala okusookera ddala njagala nnyo kuwa omukisa otegeeza abawuliriza Dr. Stella Nyanzi yaani? Neyanziza nnyo mukulu bbanda. Amanya gange nze Stella Nyanzi ndi Nnaalongo, nzaala Kigongo ne Katone Waswa. Erinnya lyange egganda nze Nyanzi, ndi wala wa Nyanzi, muzzukulu wa Ndereya Buteeraba, ndi muzzukulu wa Kyonyaga, ndi muzzukulu wa Kyakwebika, neddira Mbogo, Akabbiro, Kitooke kya Muliyira. Buganda Abaganda abeddira Embogo, abakyala ffe tuweeka Kabaka. Era abaami baffe ba Kyagulanyi, ba Ssentamu, be Bamukongojja. Maama nzaala awummudde emukono yeddira Mpologoma. N'olwekyo ndi mukyala Muganda, wabadde bagamba Nyanzi oluzungu lwayogera ng'alinga atali Muganda, anti nakulira mu Waŋŋanguse nga ndi muto. Twagenda bazadde baffe ne bava mu Uganda ne bagenda ebweru ne nkulira mu Waŋŋanguse. Naye kimpa essanyu lingi okuba nti ate twamala ne tudda mu Uganda, era nze ekyokuba nti ndi Munnayuganda ensi yange njiwuliramu essanyu lingi nnyo. Bagambe ndi mukyala muzadde, abaana bange balina emyaka 15 13, abalongo abe 13. Taata waabwe tebamulabangako, nze mwekuliza ndi single mom. Ate tekinswaza kubanga abambi abakyala bangi mu Uganda yaliira abaana baffe tubeekuliza. Nasoma ne mmala degree zange ey'emakerere n'engikola mu mass communication and literature, masomo ga byakunyumya kwogeraganya n'abantu, n'ensoma medical anthropology musomo gwa byabuwangwa, n'enfuna PhD mu human sexualities
Makerere nasomerayo ne Bungereza nesomerayo ndi mukyala mutendeke mbadde munoonyereza Makerere byabaawo ne kalakasanga eddembe lyange ng'omukozi bali tyobola ne ngamba Nyanzi rwana bwe nwane nnyo wandaba ngamaze okuteesa n'okwegayirira ne nwanise nwane y'abalwanyi abagala okwenunula najjayo ennywanto neziteeka ku front line era olutalo lwange ne Makerere bannange nalulwangula Nyanzi neetisse Makerere nagiteeka waliwe pa munnange mukulu bbanda mbandi awo nga bansiba Stella Nyanzi nina eddoboozi nina ebigambo bwe mmala okuteesa nawe tetwogera bulungi nga bwogambye nti nina ebika byenzijiramu bingi bwe tuteesa nenkwegayirira omukyalo omulungi omuganda eyatendekebwa basinga nenkusaba nenkwegayirira nenfukamira abakyala baganda tufukamira bwenjogera because notamukkiriza nga ntandika nno kambuwala bannaalongo tuba bakambwe ate Buganda bannaalongo bakambwe nga ngenda mansula bomu nga ngamba naye bannange nakyemalira kiki nnyo nga bankwata bantwala eruziro ogwasooka nga bagamba naye Nyanzi bino ebigambo byayogera alabika muguwa ddalu nga bandeetera etteeka ekkakkali erya 1934 ery'abaguba eddalu nti Nyanzi alabika byayogera yali agudde eddalu twagala kooti etuwa obuyinza bamukebera omutwe nenwanyisa etteeka eryo nengenda mu kooti etaputa ssemateeka constitutional coordinator petition ze mukyala ndowooza asoose okuwakana nga ngamba nti fe aba opposition avuganya gavumenti buli agenda okuvuganya gavumenti bagenda musibako kya bulwadde bwa mitwe mbandi awo nga nziramu oyo ne bampa bbeiro ne banta nga nziramu mpandula amalusu bomu nti naye Museveni nga bankwata bagamba Nyanzi yogero kye ku Museveni munnange nga bansiba eruzira emyezi gyali 15 mbandi eruzira nga ntudde wansi nga ngamba bangobye Makerere kakati mbadde musibe bansingisiza omusango ate mbalwanyisizza omusango kooti egukyusizza enkulu nengamba naye lwaki seeso ga gavumenti eno lwaki seeso ga palamenti wali mbadde njogera ebigambo byange nga bina tebikola naye bambi ng'omwekalakaasi ebikolwa byange birina ekkomo njagala ngende nnyingirira eddala wali we bateeseza ku byobufuzi ate nga nnyingira nga opposition sigenda kuwaana buwaanyi nkola mbi ya bufuzi njagala ngende nga nina ebbeetu nga opposition mu palamenti nkike kyenavudde nesobolayo Nyanzi kati bwombuuza Stella Nyanzi yani omukyala akutte bendera ya FDC oyina okunkulisa bendera ya FDC twayise mu kamyufu kaffe ne bagamba Nyanzi kakati buba bendera ya FDC ogenda osaba abalonzi bakuwe ki akalulu ogenda otukiikirire mu palamenti nga gwe mukyala atudde akiikirira Kampala district yonna era Stella Nyanzi kati ebya maama kituufu ndi maama naye ndi mu kunoonya kalulu olaba ne ku metro ntuuse noonya kalulu aba metro mwenna abampuliriza ne basitaafu mwenna mukulu bbanda mumpa akalulu kwanza ngenda okutuusa eddoboozi lyammwe eri ku palamenti gye bateeseza bannakampala ne bannayuganda bonna tukwaniriza nange esanyuso nnyo okujja wano oli kukyenda katonyeze munaama yoyo naalongo Dr. Stella Nyanzi nga bw'omuwulidde akubuulidde olugendo lwe era akubuulidde Stella Nyanzi yani ndoza kakati omutegedde bulungi mukyala kakati munnabyabufuzi kati olaba gyakujje yonna paka lwayingidde kukale ebyobufuzi kati tuli wano ne Stella Nyanzi ng'omukyala munnabyabufuzi era agambye nti no yawereddwa bendera ya FDC abeere nga yesimbawo ku tikiti FDC okugenda mu palamenti kakati awo naffe tulyoke tulabe nti Stella Nyanzi byayogera wanatuuka mu palamenti anaabaako kyakyusa kubanga eno abadde ayogera nnyo omanyi oluusi bw'otuuka wali wetukubima obulungi netugamba katulabe kale kubanga enayinza okuba nga byayogera birala ate naye bw'anaayingira obukulembeze nga kinaaba kirala kakati kiki kubanga eno yonna gy'ovudde lulaze nebyosomye byonna n'ebirala naye omuntu ayinzuka naye omukazi oyo kiki ekimunyonyogera alabe nti ebyobufuzi kati saawa eno gwe mwaliiro gw'ayagala okukozesa mu bulamu bwe ekikunyonyogera ekyo ekikusindika okulaba nti oyagala okuyingira ebyobufuzi oyagala okuyingira obukulembeze
kikyoyagala okuleeta munange binyonyogera bingi era olumu binyonyogera nnyo nenneesanga nga mu kifo ky'okukola ate enseka busasiti nga nnyumiddwa okunyonyogerwa kuno naye ensonga esooka yakuba nti bambi bannakampala tumaze akaseera ng'omukyala eyandibadde atukiikirira abadde taliiyo ng'eddoboozi lye sikyaliwulira ng'eddoboozi lya nabbira naggayisa empala sikyaliwulira waliwo lwe twadde twetaaga omukyala atwogerere ku nsonga zaffe nga bannakampala ng'enjala etuluma mu kiseera kya covid tetulina mmere batusuubiza ebijanjalo batusuubiza obuwunga baleese ebijanjalo ebibi ebitwala amanda ne batusuubiza kututa abaali embuto ne batusuubiza kutusukaali bagenda okuleeta amata mukyala Rebecca Kadaga yagatulaba yatugamba amata gali gayitako empewo bakyala baffe ab'embuto bagenda kufuwanga bufuuyidde oti nkiesimatuse naye ebinyonyogera nti omukulembeze gwe tubadde naye bambi ng'akiikirira bannakampala ku tiketi y'abakyala abadde asirise nnyo okusirika kwe nga ŋŋamba naye abakyala abagenda ne beesimbawo ku nkola ya affirmative action ne batugamba nti temugenda kuvuganya abasajja abalala bannayuganda mugenda kuvuganya ku lwammwe ng'abakyala lwaki tiketi eyo eya affirmative action eya kwota y'abakyala bagitwonoonera kaakati y'ensonga ey'okubiri nti waliwo bannaffe ababadde baagala okuteesa nga bagamba nti provision oba enkola mu mateeka eyo egamba nti abakyala tugende twesimbewo naffe tuvuganye gye baleeta nti batujje emanju batulete ku mwanjo baagala kugijjawo lwaki kubanga abakyala bagala ne babibaka mu palamenti bagenda ne babagula mu palamenti bagenda n'ogamba nti naye abakyala tulina 135 bameka abaleese amabago bameka abaleese endowooza ku palamenti bameka abali ku komiti nga bakola newesanga nga bambi batono nnyo ate abo abatono nnyo ba opposition iffe nekiba nti neako kannyonyogera neŋŋamba lwaki sigenda ndabye ebizi gyenkola olukulu lulwambu bannakampala bannayuganda balulaba lwaki sigenda nenkyusa ku mbeera kwota y'abakyala tubeere nga tulina abakyala ab'embavu nga Nyanzi nga bakiika ekitegeeza nti ogamba nti singa abakyala baali bakola bulungi singa temutiisibwatiisibwa nakubagamba nti n'ebifo bino ebya affirmative action by'abakyala nga special interest group tubijjewo kiva ku bakyala kwogamba kiva ku bakyala kwogera nti bambi bano abatuvunaana bavunaana ekitonde ekikazi abagamba tetulina busobozi bayinza okuba nga abakyala bannaffe abali mu palamenti towulirangako eddoboozi lye mu palamenti ogenda notunulira ebipapula bye bayita hansard ebirina rekodi y'okuteesa okubeera mu palamenti n'ogamba naye ono gundi n'omunoonya mwaka ku mwaka myaka 5 nga ye talina kye yali ayogedde nti abo be baleetera bano justification oba justification mu Uganda babawa justification ogamba bajjewo omugabo gw'abakyala kubanga bagamba ndaba ne bwe bituuka mu palamenti tebikola bijjanga mome etula butuuzi ekyokusatu kyobadde ogendako ekyokusatu ekinyonyogera okujja e Kampala ndaba nti bangi abatuuse mu palamenti weewawe eriyo bannaffe abamu abakolera ensonga z'abakyala bw'otunuulira ekitongole kya WOPA Uganda Women Parliamentarians Association n'ogamba nti biki bye baali bakoledde abakyala ba Uganda ebyetaago byaffe bibadde bingi era nengamba biki bye bakoze ddala abakyala ba palamenti kati bwe ntunuulira eky'e Kampala kyo for the last 15 years nga ndabira ddala nti ensonga z'abakyala tezikyali amateeka gandibadde gabagibwa amabago gabadde etteeka ly'obufumbo ne divorce and marriage bill libaze mu palamenti ebiseera n'ebiseera tulina abakyala abandi badde baliteesa ko ne balaba ne bafuba okulaba nti baliyisa batuula palamenti eyo negenda balikomyawo juzi lwaki tetunnalaba nti president aletaddeko omukono palamenti emaze oditeesaako liyise tekikyali bbago lifuuse etteeka
lwaki biruddewo nnyo ng'ate batugamba bambi nti ku nsonga ng'ez'ensikirano er'ettaka ze maama wange yazaala abaana bawala bokka maama wange yali omukyalo omufumbo omukulu bamamba abato ne bazaala abalenzi olaba bwe baagala otujjako ettaka lyaffe nga bagamba nga bwe bagamba profesa nsibambi ng'afudde ti nsibambi yazaala abaana bawala bokka yalaamye ti bannange omugabo gwange baguwe muwala wange gundi abaganda bavayo bagamba ffenna abaganda mu buwangwa omuganda tasikibwa muwala kubanga kati nekiba nti ensonga ez'amateeka agatukwata waliwo etteeka ery'emmere n'ebyendiisa food and nutrition policy ze nalumwa nnyo nenyigirizibwa nnyo mu kaseera ka covid olw'emmere nga manyi nti nze kakati nze maama nze taata ate n'abakyala balala bangi kubanga abataata abamu baba bajja ku mirimu bagamba nti gwe owa bodaboda genda otuule gwe owa keedi genda otuule gwe ow'ebbaala genda otuule nga tebakyayingiza kibeera nti abakyala bamaama ffe tulina okulabirira abaana baffe n'obbaliisa nekibeera nti nanoonya lwaki tetulina program eteekawo amaterekero g'emmere ewaka naye ne uganda netuzula nti tulina ki terekero lya mmere walaba muzeeyi Museveni yeewola nti bannaye mutuwa emmere n'akuba omulango ogw'amaanyi neŋŋamba food and nutrition policy oba eri ebbago ery'emmere n'ebyendiisa limaze mu palamenti okuva 2023 lwaki abakyala abakuteeseza abakyala abaavu tebakolanga ku tteeka lino ddiisa nti bambi ekirala ekinnyonyogera bwe bwetaago bw'amateeka agafa ku bakyala naddala ffe abawansi nze maze ekiseera nga sikola maze ekiseera nga ndi musibe maze ekiseera bwe nvudde mu busibe navayo mu mwezi gwa 2 guno omwaka nga gavumenti esibyewo lockdown nti embeera y'abakyala abaavu abakyala bawansi abakyala ba bulijjo abakyala abeetetenkanya ndaba tewali mateeka malungamu gakwata ku nsonga zaffe nekiba nti nange njagala nveeyo ebinyonyogera byebyo njagala ngende ntwala amabago nange bills nga ziri fresh ensonga y'abasingo maamu ennumira ddala provisions kyeziriwo njagala ntwale private members bill ku nsonga eyo for example waliwo amateeka agambonyamonya etteeka eryo ery'abalwadde b'emitwe nalyogeddeko lyenatwala mu ssemateeka waliwo etteeka bannange lya computer misuse act balikozesa lino eryo bankwatirako ne bagamba nyanzi eyogera ebigambo n'asanguza ebigambo ku kompyuta njagala etteeka eryo wadde balitwala mu constitutional court nange ngende nditwale ku palamenti ndeeteka amendment akalikyusa akatulekera eddembe lyaffe nga bannayuganda eryobwebanga okweyogerera nga tetuwaana buwanyi gavumenti eriko waliwo amateeka amalala gennandyagadde ogenda okukolako mu palamenti etteeka ly'abasibe Uganda Prisons Act nalye mukomere eruzira nga abasibe abakuba emiggo so nga ate tumanyi nti corporal punishment oba okuwa kibooko bakujja mu system yaffe mateeka gaffe nengamba naye lina etteeka lya Uganda Prisons Act wadde baali amendi nga baalikyusaamu lwaki ensonga y'okuba abasibe ekyaliyo lwaki ensonga y'abasibe babonereza ng'obamya emmere noma woodi namba emmere ekyaliyo lwaki abasibe abakyala nga Stella Nyanzi bwe navaamu olubuto paka leero baagaana okumpa records zange ntekiba ntisobola kufuna buyambi omuntu ng'ovuddemu olubuto waliwo tebayita post abortion care sisobola kufuna buyambi obwo kubanga tewali rekodi yange yabyabulamu bwange bagamba nti kasita obeera ng'oli musibe ebikwatako byonna mu mateeka bibeera byaki byakomera lwaki Uganda Prisons Act ekugira bannayuganda abalwalidde mu makomera ebibakwatako kubanga we batuta bambi tusobola okufuna abasawo baffe ne bajja so waliwo amateeka ngaago agatulugunya bannayuganda naddala abakyala genjagala ngende mu palamenti ntereeze njogereko byebinyonyogera oli ku 9/8 Stella sebo abantu bangi byokola ne byoyogera buli omu alina ekifaananyi mwabirabira sebo naye gwe ng'omuntu oyinza kwogera ki ku nsonga eyo lwaki osalawo okwogera bwotyo n'osalawo okole byokola ekyamukisa mulungi nsanyusa nnyo bwe mpulidde ng'ogamba nti wasoma mass communication so kiki omuntu ategeere ayongere okutegeera Stella Nyanzi mu ttuluba eryo kubanga buli omu afuna ekifaananyi kirala kaakati njagala nkubuuze n'omuwuliriza atuwuliriza okuva lwe nazze ebigambo byange gwe obipima otya si biwoomu tebiyigiriza soogera ng'omukyalo owegonjebwa sinnaba kuwemula
sinnaba kuyimba nnyimba zaffe ez'abalongo ate nga nnazisanga sinnaba kujjayo luli oluzungu olugamba ate nga ndusobola nti ebiseera ebisinga olulimi lwe tukozesa oba mu luzungu kye tuyita language kiba tool kiba kyakukozesa kituyamba nga bw'ogambye okutuusa obubaka kituyamba okusikiriza abantu kituyamba okukangavula kituyamba okukusomesa olulimi kyakulwanyisa ffe abalwanyi abatalwanyisa mamundu wadde bitala abatalwanyisa masasi wadde grenade ffe abalwanyi bw'otuuka ku front line ng'amasasi gonna gaweddeyo bakuba kino twagambye tugenda okulwana kwaffe kwa mirembe olutalo lwaffe lwa mirembe luli non-violent bw'otuuka ng'olemeddwa bannaye ng'olina obwongo nga tulina ebigambo bingi nnyo kozesa ekigambo ekikakali bakuguliriza okangemu kubanga ate ebigambo zisisasula ssente kozesa ekigambo ati badduke ebigambo we bakkulamu olulimi ne bakkulamu olulimi bwe bakusiba amabagundi ne bakusiba n'ogezaako okwogera ne bakusirisa n'ogezaako okwerwanako ne bakusiba engalo ne bakusiba n'amagulu tola kusamba tteke bw'oba olina ky'olina kijjeeyo nze najjayo nwanto luli bw'oba olina ebbeere lijjeeyo bw'oba olina kundi lijjeeyo abakyala bambulu bo byonna baabijjayo ne babiteeka ku front line nga kuliko enkanyanya kuliko n'envi nti bwe tutuuka mu lutalo lw'okwenunula luba lutalo bwe tutuuka mu lutalo nga bosi akugambye fuluma office nga wasalawo nti nina digiri zange envudde e Bungereza kankomewo nkolere Uganda gw'olina okulabirira abaana bo weegayiridde olina gafayiro bakutuuza mu meeting emu paka meeting endala oteeseza biganye atadde ekikufulu ku office yo eyakuweebwa gavumenti ya Uganda akugamba Nyanzi genda ng'ate olina contract ya myaka emeka mpaka wende myaka 65 contract yo gimanyi oli permanent and pensionable paka lw'okaddiwa ogenda obummule okola otya ng'oteesezza jjayo ebyokulwanyisa biba bigambo bikakkali bijjeeyo bwe ŋŋenda okwogera ebigambo ebikakkali emakerere ng'abakozi bannange abatulugunyiziddwa ne balemesebwa baweze 10 nasangawo 11 ne balekulira ne bagenda ng'omubagamba sijja kulwanyisa makerere ne bagenda mpolampola ng'obugo obubbi ne bugenda contract ne bazireka ne baleeta abakozi abalala 5 era 3 ne bagenda ŋŋenda okukola kyenkoze ebigambo byokka na mubiri ng'omusajja atumalawo nga Makerere Institute of Social Research maiza gye nali nkolera atumazeewo ng'abantu bonna bagamba lekooti kampani ke kasitani nasoma ze negamba Nyanzi ekyandeeta Makerere nkimanyi ebitabo byange mbimanyi saasasuza bisambi okufuna omulimu gwange bampa contract yange ngitegeera kanzigiyo ekyokulwanyisa ekigenda okuleeta bannamakerere bonna nga badduka okuwuliriza sirina ssente ngenda kukozesa kasimu kange benteeke ku mutimbagano bajja abamawulire nga badduka buli ofisi y'Emakerere eyagaana okunnyamba ennywanto zaagireeta si Makerere yokka Uganda yonna yebiregaba wamulabye Nyanzi si Uganda yokka Africa yonna ensi yonna yagamba naye kyekiri Makerere kikyo singa nnakozesa ebigambo bya please because thank you know hello you're honorable bandibadde tebampuliriza kyali ekigambo 2 tata okitegedde ekigambo ekyo tata nekyogera nezijayo ennywanto emu pa neziyo neyokubiri pa Uganda yonna negamba kyeyakoze kibi nnyo naye kyekimutuusizaawo ne batandika okulowooza ne batandika okutetenkanya ne batandika okuneegayirira ne bagamba Nyanzi tukugobye olaba bwe bantwala mu disciplinary committee negamba omukazi ali ku nsonga naye lwaki baali baganye okumala emyaka 5 ekyaleeta ekyo nti bw'otuuka mu mbeera ng'onyigiriziddwa abamu bapowa naye Naalonge yeetikka abaana ababiri ow'ennene engazi tapowa enjovu bw'eba njovu amasanga ne bw'ogajjamu esigala njovu n'olwekyo byenkola nze mbikola ebigambo byenkozesa kyakulwanisa kyange mwabirabye Makerere mubirabye mu kkooti nga banzigyeko balooya bange bamaze okunsingisa omusango bansuubiza nti ngenda kudda mu kkooti enkeera ku Buganda Road
bakwata emmotoka y'akabangali bateekamu abasirikale 8 banneetoolodde mu kifo ky'okuntwala ku kooti bantwala mu kkomera ly'abasibe abasajja banneetoolooza akasenge nnyingidde mulimu abasajja 20 bantadde ku ka vidiyo banzigyeko obwogerero be banyiga batoni nti kati tukuwulira tetukuwulira be banyiga batoni nti ndaba ekiri mu kooti eri sikiraba nendowooza naye bana abantu balowooza siina byakulwanyisa nga bakunyigiriza tolina ddoboozi tomanyi oba bw'oyogera omulamuzi akuwulira tomanyi kyotuuseeko kola otya Odamo because hello please sorry excuse me no okawa bwoba oyina olugalo lwa wakati n'olusonga n'ogamba omulamuzi bwe bajjako vidiyo yange nengamba naye bano balowooza bajjako audio okusooka nengamba balowooza ebigambo byokka byennina nembakolera engalo zange ezo eza wakati abavubuka baziba ekyo kitegeeza bwe nva ku ngalo zange nengamba bano nno basaaga n'okusaaga kambagireyo ennywanto bazuka zange 2 nezijjayo nezibakubanga bwezinyenyanyenya ensi yonna negamba kiki ekigudde mu kooti ya Nyanzi omukazi agudde eddalu era teyagwa ddalu kubanga awo omanya nti omukazi ono kikyatuuseeko abasirikale abasajja 20 bamwetoolodde abasirikale abakyala 8 bamwetoolodde lwaki tebamukutteeko bamanya nti baali mu nsobi kyova olaba nti omulamuzi w'ekkooti enkulu yagamba nti bannayo omukazi bumutwala mutya mu kakooti aka TV ne mutwala Buganda Road nga temumusabye lukusa lw'etteeka ligamba olina okukonsentinga Nyanzi bw'ekozesa ebigambo n'ebikolwa ebikakali muntegeere nti nze ndi mu lutalo lwa kwenunula olutalo lw'ennwana nga ndolwanira eddembe lyange ery'obwebange lwe lutalo era lw'ennwana nga ndwanirira ensonga z'abannayuganda bannayuganda bendaba abalina nga batulugunyizibwa mbadde nkikola ku small scale kakati njagala kikolera bannayuganda ffenna naddala abali mu Kampala ebintu bino ebigambo nja bitwala ku palamenti sisaaga bwe tunaateesa mu palamenti bazuka zezo n'ozitwalayo bazuka mpita nazo palamenti ogitegeera bulungi amateeka gaayo ojjukira amateeka ga palamenti bwe baatuleetera aba SFC byali mu mateeka amateeka ga palamenti tugayina naye obusajja ne bujja nga bwambadde obusuuti bu second hand ne bukwata microphone ne bukwa bannayuganda be twalondo tukiikirira mateeka ga palamenti kyago mateeka ga palamenti ki nga bazze omusajja abayingiza nti muzeeyi yagambye ejje bugende muyingire oddawo nti mateeka ga palamenti procedure kye yegamba nti aba SFC baliyingira palamenti ne babetenta aba members of parliament. What procedure is that? Bwe bamenya procedure ze kubanje bulijjo nteesa era nazze nteesa ekitegeeza bw'onootuuka mu kiseera njagenda nteese kyakujjayo bazuka enkambwe bazuka ezange empisa nazo palamenti ojja kugijjayo ate nezo bazuka 2 nira ne grenade zo ziyita mabega katukomewo nga tumaliza obubaka buno tulina Dr. Stella Nyanzi mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kweyongera era okwongera okumutegeera obulungi ennyo enteekateeka alina okutya nga bagamba nti Stella si kifaananyi ekirungi eri eggwanga lyaffe empisa zaffe obuwangwa bwaffe eri abaana abato abayinza okumuyigirako olw'ebyo byayogera n'ebyo byakola yesobola kinkubuziza ekibuuzo kiri mu kitundu ekisooka kakati waliwo ekibuuzo kirala kyenjagala okwongerako nti abantu abamu beeraliikirira Stella Nyanzi nga bamulabanga aleese kampeyini oba ayagala okuleeta emize emibi mu bantu baffe nga yeemu ku bintu ebimuwaliriza ennyo okugamba nti nno kaŋŋende nga nninnya ŋŋende mu bukulembeze ekintu ky'obuli bw'ebisiyaga kikutte wansi ne waggulu mu Uganda tukirwaniddemu nnyo amateeka tugakola agamu ne gakola amalala kooti negakyusa naye ng'abantu ekigambo ky'obuli bw'ebisiyaga kibatiisa nnyo olw'empisa zaffe ng'abaddugavu n'empisa zaffe nga bannayuganda ate Stella bamulabira mu kifaananyi ekyo nga balabanga Stella Nyanzi omuwagizi w'abali b'ebisiyaga nkolagana ki gy'olina n'abantu abo ab'ekikula ekimu omuntu ategeere olina enkolagana nabo bw'oba ogirina yeeriwa era ekomawo naye nsasanye ekibuuzo kirungi nnyo kubanga ate nesanze nti bwe tutandise okukuyega bano abakyala abanvuganya mu kifo ky'okuleeta ensonga
beesibye ku kigambo ky'obusiyazi simanyi lwaki tebalondayo ensonga y'abakozi benwaniridde ne balondayo ensonga ya sanitary pads enaleeta ne balondayo naye kirungi nti bakyogerako. Ndowooza bwe nabadde neeyanjula nabagamba nti nina PhD degree yange ya PhD tebansomesa busomesa naye tukola okunoonyereza ne tuwandika n'ebitabo. Degree yange era nagambye nti eri mu human sexualities enyinyonyola yaakyo nti nsoma amasomo agakwatagana n'ebyomukwano n'entabagana wakati w'abasajja n'abakazi, entabagana nga tutunuulira ebyokuzaala, tutunuulira ebyokuziza okuzaala, balooso tutunuulira lwaki omusajja asobola okutunuulira musajja munne n'aba nti gweyegatta naye, lwaki n'omukazi asobola kuva musajja n'alaba nti adda ku mukazi munne. Kaakati olina kyogambye nti abantu batya. Nze ndowooza ng'omuntu eyasoma PhD nga nina ekitabo kiramba kinene kinnawandiika ku human sexualities bwe mmala okusoma kwange mu 2009 nga nzije Uganda ngenda okutuuka ku School of Law gye nali ntandikidde nga nnoonya omulimu nga baŋŋamba nti waliwo ebbago ekkakali, ebbago olirwanyisa buli bwa bisiyaga mu Uganda. Ebbago ero lireeteddwa private member bamuyita David Bahati yasabye speaker wa parliament agenda akole ku bbago lino. Neŋŋamba ebbago lirimu ki? Nga ligamba nti baleese ekiteeso nti omunnayuganda yenna alina akwatibwa ng'ali ebisiyaga bamuteeke ku kalabba. Neŋŋamba kiki? Bannayuganda bagudde eddalu. Kakati ababaka mu parliament mu kifo ky'okubaga ku nsonga batandise okukomyawo akalabba mu Uganda. Tubadde tulwanye, nze mbadde eruzira mu bakyala nga tusigaza abakyala 3 bokka abali ku kalabba abalinzi akalabba, naye ng'abasinga balwanye okulaba nti omusango gwe bazizza ogwa Naggomola tetukyasalira bantu musango gwa kalabba, waakiri omusalira amayisha. Neŋŋamba abakulembeze baffe bano abatukiikirira mu palamenti lwaki bawaddeyo bannayuganda battibwe. Nintandika era okunoonyereza mu Uganda tulina abali b'ebisiyaga bameka, babiriirawa, babirya batya, lwaki babirya? Omuzadde bw'ozuula nti omwana wo ali ebisiyaga okola ki? Kubanga etteeka lyali ligambye nti omuzadde bwe bakulopera omwana wo oba omwana wo bw'omukwata olina essaawa 48 okulopa ku poliisi. Bw'otamulopa naawe omuzadde bajja kujja bakwate, n'omusomesa bwatyo bajja kujja bakwate bakusibe, n'omusawo ojjukira nti abaana bangi bayinza okutweka naye ne beeyabiza abasawo. Ng'etteeka ligamba nti ne kakutanda n'omanya nti gundi musiyaga oba ali ebisiyazi n'otamutwala ku poliisi mu 2 days essaawa 48 bakukwate bakusibe. Neŋŋamba naye kaakati bannayuganda bategeera ekiri mu bbago lino ne kiba nti nze ogenda ku frontline okukolagana n'abali b'ebisiyazi. Ekisooka najjanga munoonyereza nkola research era nina empapula zange ziri mu lwatu, nina over 10 publications oba abanoonyereza tuwandiika ebiwandiiko ebisoba mu 10 ebikwata ku nsonga ate nga nkozesa ssente za gavumenti ya Uganda okunoonyereza, kubanga ndagenda nentula nga bakola review nga bakuba tooki mu bbago lino. Batuyita ab'enjawulo nti mujje buli omu alina obukugu oba akiyiseemu oba alina engeri gye yeeralikirira ku bbago lino lyetubaze lyetuteesa. Nsonga ti neŋŋenda ng'omukugu eyabikugamu baleese etteeka nembuuza bamemba ba palamenti tibabeka abali b'ebisiyaga byombanyi. Bonna bagamba naye mpulira nti nno bano abasajja abeetambuza ng'abawala be bali ebisiyaga. Neŋŋamba yii nembabuuza ani gw'omanyi? Ate ng'ekyemisane mu palamenti bali beerinaanye kubanga nze mbamanyi nabasanga nga mu mabaala gaabwe neŋŋenda ewaabwe ne tubaziikirako nga nabo beerinaanye naye tebabamanyi nti abantu bagenda ne balowooza okulya ebisiyaga ne balowooza nti oba kyekino oba kyekino tebakimanyi. Abasinga batya kugula buutu kyebalowooza naye ng'abasiyazi basomesa baffe basawo baffe baana baffe tubalimu abantu abasinga tetukyewandiikako. Kati nkolagana n'abali b'ebisiyazi kusooka nga nnoonyereza n'enkola publications. Ekyokubiri nti abaana bano ate nga gye bali gw'ogambye nti ensonga y'okulya ebisiyaga kutta akati mu Uganda gye bali. Tubakolere ki? Tubasibe bagende ku mayisha oba ku kalabba?
nze ndowooza nti waliwo enkola ennumu ndala esobola okubeerawo naye tunazikola tutya nga tusobola nakubanoonyerezaako nze nsinga bannayuganda bonna ababavumirira ne batanoonyereza lwaki abantu bano balinga bwe bali okay ekyokubiri kye nakola enkolagana yange nabo nti nabasembeza abasinga bwe bagobwanga eka ate bajjanga olumu ewange abasinga bwe babagobanga ku mirimu nenoonya nti wo basobola okukola ngaakolagana n'ebitongole byabwe kubanga n'ebitongole mwe ebiri mu uganda tetugenda kwegaana nenoonya be basibye ani agenda omweyimirira ng'ate bambi bazadde byo tagenda kujjayo bakwano be abaswaza nekiba nti waliwo community service erina okukolebwa abantu abali rejected abakyayiddwa society zinakikola ekyokusatu kwe kulwanyisa etteeka eryo eryaleeta akalabba kubanga nze oba okoze musango ki olaba ono alagira ne batta bannayuganda enkumuliito tewali yali amukute n'agamba muteeke kalabba olaba babba essente zaffe abakyala ne batuuka okuzaala ne bafa kubanga also murderers tewali yali abakwate n'akola ki n'abateeka kalabba nti the right to life oba eddembe lyaffe ery'obwebanga okubeera abalamu okubeera n'obulamu is the most sacred right. Kakati walwanyisa tteeka lyonna mu entity yaalyo oba obuwaayiro obwali bukwatagana n'okuwanika omuntu kalabba ng'ali jjukira nti ensonga ya kalabba yatuleeta bangi abasabi abasomi abatakkiriziganya mu kutta murder we can't have capital tetusobola kubana mateeka ate mu .com era nga tugamba tuddeyo okukutta abantu kyekisooka ekyandeeta ekyokubiri waliwo ensonga for example gyesiwakanya nti omusajja omukulu wadda ku mwana atanneetuuka omwana oyo kabeere muwala kabeere mulenzi n'amuliisa amaanyi omuntu oyo waliwo amateeka nga bannayuganda agafuga omusango ogwo omusomesa bw'odda ku mwana ow'obuwala oba omwana ow'obulenzi football coach bw'odda ku mwana nga waliwo obukakafu bakwate tulina etteeka ly'okuliisa amaanyi okesoze sikiwakanya naye amateeka agazzenga mabi kubanga nze sitera kugambye nti nerya Computer Misuse Act nawandiika buwandiisi ne bankwata ne baagala okunkebera omutwe oba ndi mulwadde wa mutwe ne bankwata ne bansibira emyezi 15 nga bakyanoonyeza ne basalira n'omusango basalira emyezi 18 okutuusa kkooti enkulu lwe yavaako nakugambye nti mbadde single mom tebandabanga bwempita nekidadi salongo tebamulabangako olaba nange bagamba nti Nyanzi oyo alabika ali ebisiyaga olaba bwe bantwala ne banteeka kalabba nga sirina omusango gwe mmanyi so bye narwanyisa naddala ekyakalabba okussa bannayuganda kalabba naye kya for example protecting abaana abatanneetuuka nze ndowooza etteeka lyali ddungi but already tulina waliwo etteeka lya rape waliwo etteeka lya defilement waliwo etteeka lya pedophilia mateeka gaffe ge tulina kwegamba obuli bw'ebisiyaga tobuwagira naye ate towagira kyagamba nti omuli w'ebisiyaga awanikibwe kalabba siwagira munnayuganda yenna mu kalyo kano kuttibwa mateeka kubanga bajjako erenkya etteeka eryo balikozese ku wange oli ku 9/8 kakati naalongo palamenti gyogenda erimu ebintu bibiri ekisooka bw'obeera mu palamenti obeera mu kiise abantu baffe nze ng'omuntu nkubye nnyo basomesa ekintu kino naye simanyi oba bakiyize oba bakitegeera obeera mu kiise akiikirira ekitundu kyo ekikulonze ku lwa Uganda yonna kubanga palamenti singa kyali kisoboka ffenna twandigenze ne tuteesa naye palamenti tetujjayo ne balaba abavudde mu Western Region abavudde mu Eastern Region Northern Region Central Region ne tukuŋŋaana wamu ng'eggwanga naye tekikola ki tekisoboka kakati obeera mu kiise ow'ekitundu kyo tugambe Kampala District ku lw'eggwanga lyonna nekitegeeza nti bw'otuuka mu palamenti oba oteeseza eggwanga lyonna era oba oteeseza ekitundu kyo ate mu kiise kitegeeza okiikirira abantu obalowooleza obasalirawo tobeera mubaka nti nno otwala bubaka
n'okomyawo ne bakuwa ebirala n'oddayo n'obanyonyola kino kiganye ne bagamba genda okole bwotya obuyinza bwonna babukuwa nyabo salawo ku lwaffe n'obwongo bwabwe bwonna ne bakwesiga. Ekisooka nga omubaka wa paalamenti agenze okukiika mu paalamenti oteeseza eggwanga lino mu kiseera kino bw'olaba singa oba owangudde akalulu kano eggwanga Uganda lyetaaga ki ky'oyina okusimbako essira ng'otuuse mu paalamenti? Ekyokubiri, Kampala ng'ekitundu yeetaaga ki? Ebizibu bya Kampala obimanyi era ogenda kuyamba otya okulaba nti ebizibu bya Kampala bikolebwako ng'oyita mu bukiise obw'omubaka wa paalamenti? Neeyaziza nnyo ssebo era nkwebaza nti obadde osomesa abantu emirimu gya ababaka ba paalamenti. Nze onokoddeyo ebiri njagala kusooka kutandikira awo nti nze manyeena waliwo representation oba okukiika kituufu era nkuwa tiiki ne wabaawo budgeting si ekyo okikonyeebwa ne wabaawo legislation oba tulegislate kwekukola amateeka okubagamba bago ne mugateesako ne mugakyusa paka lwe mugayisa Museveni n'agasayini oba naali baddiza. Ekyokuna oversight kwe kubeera kalabaalaba naddala ow'essiga erya executive omutuula state house president ne cabinet oversight, right? So manyi nti ebintwala mu parliament bina tekuli for example okukola myala, tekuli for example kuleeta kiliniki, tekuli for example kukiika kusonda mabugo, tekuli kusasula fees z'abaana abalemeddwa. Naye ng'ate bannaffe abali mu paalamenti leero beesanga nti olw'obwavu obuyitiridde batandise okukola omulimu ate ogwandibadde ogwa service delivery. Naye nga si kye kitwala mu paalamenti, eyo nsonga ngenda givaako tuligiddira olulala ng'ondeese. Ombuuzizza ekibuuzo n'oŋŋamba nti Nyanzi biki by'ogenda okukola kukiikirira ka Uganda biki byeyeetaaga? Eggwanga mu kiseera kino yeetaaga ki ky'ojja okuyimirako ogambe nti paalamenti eno kangyeyambisa okulaba nti eggwanga lyange likituukako? Kati nga nze kisookera ddala bukulembeze. Obukulembeze kigambo leadership. Tetulina bakulembeze, tulina abafuzi, tulina bannakyemalira, naye tetulina bakulembeze balumirirwa bannayuganda aba buli kika. Bw'aba akulumirirwa kubanga mwenna mulundeete, bw'aba akulumirirwa kubanga oli mwana wasenga we, baba akulumirirwa kubanga muva ku kyalo kyekimu, bw'aba akulumirirwa kubanga amanyi ojja kuyisa mu ddiiru. Naye omukulembeze alumirirwa omuntu wa Uganda, munnayuganda atalina kyagenda mufunako kintu kyonna. Bambi tetubalina batono nnyo era nze abo ndowooza beebamu. Waliwo omuwaatwa munene nnyo mu bakulembeze abaweereza abazze okuweereza bannayuganda nga si nsonga kyekisooka tulina ekizibu kya leadership. Ekyokubiri, nze ndowooza amazima n'obwesimbu twabijja mu bukulembeze bwa Uganda, twabijjiramu ddala. Truth, transparency and accountability. Accountability kyeki? Amazima ye truth. Transparency kwe kuba omwerufu. Kakati accountability ng'omanyi nti bannaye siriyo ku lwange. Ebintu bye bakola bandi bali tebabikola singa bamanyi nti nno bali accountable ku bantu abakola ki abaabalonda ne babaweereza. Mu Uganda kyamukisa mubi nnyo nti bw'obuuza omuntu ekiri mu fayiro eno eya public tebaagala kumanya bakukusa ebintu kubanga bamanyi nti mulimu obulyake, mulimu enguzi, mulimu ebintu ebiswaza bo ng'abakulembeze. Uganda tukyetaaga okukolera ddala ku kigambo mazima, ku kigambo transparency, ku kigambo accountability. Bannayuganda ki kye twetaaga? Tetwetaaga nnyo service delivery, tetwetaaga maali nyingi, twetaaga tulwanyisa enguzi. Enguzi efuuse enguzi. Ne kibeera nti naabo abatugamba nti bagenda kutambula kilomita simanya mmeka nga balwanyisa enguzi, n'okukola okutambula okwo
okulwanyisa enguzi kwalimu enguzi nti enguzi bagirwanyisa nguzi. Okay, so bannayuganda twetaaga tuddeyo ku musingi. Sinale tugenda kukyejjamu omusingi ogwo ogugamba nti nze kyo sijja kitwala kubanga abakulembeze tulinga abakimanyi nti abakulembeze bonna mu Uganda balina kuba corrupt nekibeera nti ekigege kyaddudira ddala kuva ku kitwe all the way down. Okay, bannayuganda kikye beetaaga system ezibakolera justice system. Okay, justice obwenkanya nti bannayo obwenkanya mizaanyi y'obwenkanya yagwa olubega olw'amaanyi. Okay, abantu basobola okufuna obwenkanya kakati be babinooja balina ssente. Abantu basobola okufuna obwenkanya olaba bakuwa ne court order ng'egamba nti ekizimbe bakijjewo kimaze emyaka 45. Abantu bagamba court order eyo yavaawa tetukyesigana makooti ge tulina. Okay, Uganda kiki yeetaaga? Uganda yeetaaga abantu abamanyi nti tugenda kufuna keeke nga twewoze ensimbi mu nsi ez'enjawulo nga tutunze ebyaffe nga tukuŋŋaanyiza emisolo tufune keeke eno tulekeraawo okukuliriza ebintu ebitatugasanga bannayuganda. Lwaki security ne defense efune keeke nene nnyo oguwalibwa keeke gunene naye nga tetulina security? Kati security ne defense tebitugasa. Nkubuuziza ekibuuzo kigasa naye lwaki gukeeke gunene nnyo ng'omukyala agenza okuzaala bamulongoosezza tewali panado kiruddu? What are our priorities? Biki byetusoosowaza obukulembeze bwa Uganda bwe tuba tukola budget? Kuba nagambye omulimu gwange ogumu ogusooka mu palamenti ku budgetinga baleta budget ne tuzisonsolamu ne tukyusaamu ne tuteesa ne tuyisa. Waliwo ebibudgeti bino bayita supplementary tebigasa bannayuganda. State House ne bagiwa omudidi we pa ogw'ensimbi nogamba Katonda yalabbi kitange. Lwaki omuntu alina already bamuwa? Naye ekibi nze kuki bannayuganda tebeetaaga ekibi otyo nti era weesanga nga byonna byoyogera otyo biyita mu palamenti bisalibwawo palamenti byebiteekako omukono budget palamenti yegiyisa budget palamenti yegivaluating nga yegisunsula. Kati Stella omuntu awuliriza agamba Stella yagenda bikola atya? Kakati kansooke nkubuulire enkola ya palamenti njagala buli Uganda agitegeera. Enkola ya palamenti nkola ya kalulu. Yes, no, yes. Tewali kizala enzanya ya tanisi wa parliament. Bagamba nti kido tugenda kiyisa abakkiriza muwanike ng'abasiru bawanika, abatakikkiriza muteeke wansi emikono, abagamba no muwanike. Nga bagamba nti ba yesi ku bantu 4 babadde 3 banno mubadde 10. Enkola ya palamenti yeeyo nti kasi tetubeera nga tetuwezezza majority 2/3. Bibiri byakusa. Aba opposition ne tutaweza 1/3. Tetulina nzanya ya parliament tetulenda kuzanya. Stella ngenda kukola kinga sinaba kukola kintu kyonna. Njagala kubiriza bannayuganda bonna bali mu opposition abasobola okuyingira parliament. Mujje tweyongere omuwendo kubanga enzanya ya parliament esinga obukulu. Kalulu tugikwateko tetugikwateko ndibwe tuba tulumirirwa Uganda nga tulimirira nnyo gwalina amateeka amalungi gwalina ebiteeso ebirungi gwalina ebirungi bwe tuba tetuwezezza muwendo guyiwa kalulu kaleese enkola mbi. We are playing kyebangamba nti opposition tubeere serious bwe tuganya okwegatta kubanga ze ate nzikiriza nnyo mu kwegatta ku opposition. Tuweereza abantu bangi abagenda okukuba kano ako tulemese enkola embi, tulemese budget embi. So kyesooka okukola kyekyo nkubiriza bannange tuyingire bangi. Olaba n'ennyanzi abadde omusibe ayingira mu palamenti kakati gwe lwaki tuyingira wataliwo akakisa oba pate ye ekyatwala abantu yingira kasitoba nga tugenda kukomyawo nkola ya NRM jangu tuyingire tubeere bangi tuweze bali abalonda baleme kuddamu gikwatako. For example yekisooka nnyanzi kyengenda okukola. Ekyokubiri waliwo kibayita lobbying mu luzungu, mu Luganda bakyogera batya? Okwogereza n'oyogereza n'osikiriza. Olulimi olwogereza olulina omanyi ekizibu kye tulina Stella
tuyina ababaka abamu nga babalaba nti boogerana nnyo omanyi palamenti eyo bwekutuuka kukugijajingira ku kwogera n'obutoogera oluusi nze kinsesaamu abamu balina lwe bajajingira palamenti ku babaka okwogera n'obutayogera naye nga n'aboogera bogamba nti boogera obuuza ekibuuzo n'ogamba nti how influential is that lady, is that gentleman ng'omubaka wa palamenti nga tebamanyi kuinfluencinga tebamanyi kusikiriza olaba tebamanyi kumatiza tebamanyi kwogereza nga bwogambye kakati ekikulu kiri nti Stella olulimi olwogereza alulina olusobola okwogereza omuntu n'agamba wadde endowooza yange kuba palamenti kizibu nnyo okufuna abantu bonna nga bandowooza ki mukuteesa ne bwe muba mwenna nga muli bakibiina kimu era mwawukana mu ndowooza nagamba Stella olulimi olwogereza omuntu ne bw'abanga abadde agenda gamba yes n'amufuula owa no alulina Stella bw'asituka okwogera asobola okuinfluencinga omuntu n'amujja gy'ali n'agamba yes omanyi waliwo omuntu ayogera ogenda okulaba n'entebe ogituddeko matiitiiri nga totegedde n'omuntu otandise ogunyeenya mu kukkiriza ng'ate gw'obadde osinga okuwakana eyo ati oyo ekitone ekyo Stella okirina ngenda kuddamu mu ngeri ssatu kibuzo kirungi nnyo ekisooka nti ekigambo lobbying eky'oluzungu bwe nkusabye okintaputire togambye kwogera ogambye kwogereza waliwo ensonga lwaki tetugenda bwe nagambye ngenda okyokubiri kyengenda okukola ku lobbying ngenda kwogereza sigenda kwogera bwogezi fwa aboogera obwogezi boogera pokopokopokopokopoko bawulira aba NRM paka pike balinga gundi bikompola naye okwogereza kitegeeza kwogereza olina okujja omuntu nga bwogambye n'ava ku no n'akyuka ku yes ekyokubiri kyamukisa bulungi nti ze nali mubuulizi wa njiri nga ndi mulokole nga mbuulira enjiri nasomera gayaza nga mbuulira enjiri nali emakereraawo first degree yange ze nga sisoma twagendanga ku zi crusade nga tugendeyo ne tukuba enjiri kuba keyboard kuba ne gita naye bwe mbuulira enjiri mu linnya lya Yesu Kristo omutubalokoka okekyo ekyokubiri nti okubuulira enjiri nasoma mass communication nkusuuza mukyalawo nange n'ontwala ate nga sikwagala ndikwagaza kiro kyomu kyokka naye ensonga y'okuba nti nsikiriza nange neŋŋamba twali tulina ekitta bakazi nga bawamba abakyala b'ennaasa bawamba abakyala b'ewa bawamba abakyala batufuukidde ekizibu ngenda ngamba ow'ekitiibwa IGP omo nti naye lwaki temutula naffe abapoliisi ne mutunyonyola ensonga ya security y'abakyala lwaki abasajja batukwata ne batutta lwaki abasajja bagamba famiri zaffe zisasule ssente omo n'agaana okumpa olukusa omo n'atugaana okukumba ne mugamba njagala kutegeka kukumba kw'abakyala nga tuwakanya tuvumirira abantu bonna ba kidnappers tuvumirira enkola y'amakooti baba bakuta abapoliisi bwebata nga tewali bujulizi tuvumirira byonna omo n'agamba tojja ne bagamba tojja kukola lukuŋŋaana ne bagamba abapoliisi temukkiriza kuyingira naggulu nayingira naggulu lwakusikiriza abapoliisi abalina amamundu ojja kubuuza Onyango yali aŋŋaanye ne bandeetera ennanga ne bandeetera Kayimba bonna ba spokesman ne bagamba naye Nyanzi alimu eggumba naye omu n'agamba nedda olaba bwe ŋŋenda n'ennumba jjajja Odong nenfukamira ng'omukyala omuganda nemwegayira jjajja Odongo ssebo nenkuba saluti kata mukombe n'engatto nga mmanyi kyenjagala kumusikiriza jjajja Odongo n'agamba Nyanzi ensonga gy'oliko erimu eggumba ate twogera ku community policing n'ankwasa Hassan Kasinje nga wesigaddeyo olunaku olwo ne bampa permission ne bagamba abakyala b'e Kampala mukumbe nga Nyanzi yagoberedde Nyanzi nali nsabye embwenkazi nesaba abasirikale abakazi nesaba abadrive abapoliisi abakazi tubeere nga tukumiddwa abapoliisi bakazi nentuusa poliisi yonna ne muzeeyi oyo deputy wa IGP oba ye mukulu wa IGP redamita deputy naye najja ne tutuule nga Nyanzi nze mbikoze olaba nkyusa abapoliisi nga oba agambye no ne bampa yes ne tukumba mu Kampala olukumba lwava ku Centenary Park ne tukumba nga tugamba women lives matter nga tugamba tuli bakazi temutukwata tetuli bakazi temutukwata nga abapoliisi batutuulidde bwe batega olaba nsikiriza poliisi namba Nyanzi
ekitegeeza okwogereza okusobola lobbying musobolera okusikiriza okusobola nti bino ebintu byogambye parliament yekola ebintu bino yonna kangambye nti majority eyingira si yawaffe ba opposition ngenda kusikiriza ba NRM abo bagambe bambaasa ebibaasa byemukwata mu biye naye muvootinge ku lw'abannayuganda oli ku 9/8 otyo kati Kampala Kampala ebizibu bye Kampala byombuuziza olaba nti Kampala yeetaaga manyi bingi naye manyi buli kintu wabaawo ekintu kyolaba n'ogamba nti ekitandikirwako kino lwa nsonga kino bwe kikolebwa ebirala byonna bigenda kwekola olaba Kampala ki kyetwetaaga Kampala badde sina mulimu kubanga banyiriza ku mulimu nemmanyi okubonaabona kw'okubeera nti omuntu osomye olina obuyigirize oba olina digiri oba diploma oba ki olina ebiwandiiko byo bazadde bo beewoze ssente bakutwale ku ssomero batunze obutaka banka etutte ebyabwe emaali yaabwe osomye oyise ofunye digiri oyinza okuba abaana muli 3 otudde eka tolina mulimu mwaka gumu gwakubiri gwakusatu nti ekizibu kya unemployment oba ebbula ly'emirimu nkisanze mu nzikota z'e Kampala zembadde nkyalira nga ndaba abaana abalenzi bakubiddwa bampa ku kakoola ngaaye balira big gi bamuteekamu ebintu bagamba nti kiki mwana nti embeera eri e Kampala nzibu ne bakuleetera oli nti enjaga yamutwala onaneesa amafuta nti kiki ebizibu bingi nnyo ne bakulanga oli eruzina gye mbadde baleeta abakyala babbi lwaki wadde obba mukyala munnange ntya nti obwavu ntya nti sikola ebbula ly'emirimu lifuuse ebbula ly'emirimu gavumenti etugamba terina solution kati nze nga omukyala ayiiya Naalungu nazivuddeyo n'enkola tingenda kukola database ekkuŋŋaanyiro lyabo bonna abatalina mirimu nja kutandika ne Kampala district yange fula amannya gaabwe n'ebibakwatako n'obuyigirize bwe balina noonye n'abalina amakampuni bangi nti aba metro baagala muntu nti abatwala sementi baagala muntu nti aba typewriter baagala muntu mbeere nga matchinga database yange gatwala ku job centers omuntu ogenda nasobera Bungereza ogenda ka job center bakuwa ekirimu very simple solutions job center small man power mukole database mumachinga abalina emirimu n'abatalina ekyokubiri ekizibuze kyendaba mpise bw'obeera eneewammwe walungi wanyirira tuukako mu ziggeto z'e Kampala muganda wange emyala giringa emyala ate enkuba bwetonnya emyala ginaaba abakyala tebalina gye bakyabira abaana tebalina gye bakyabira nagenze twabadde Kasubi mu Kikku ennyumba 100 zikozesa katooyi zirotooyi za kalina aka emizigo 2 bakyala emizigo 2 basajja kijjudde mbagamba bana njagala kweyamba konkole ntya bangamba nyanzi ebyaffe nobisobola nti njabisobola nfa pulira nfa bangamba genda ofuneyo akaveera wali tofuna ka 10 kufuna buno obugira sitama ngamba musaaga tira sitama tyate bwomala kazinge bulungi nembaga nebinene ddala ebinene byeuteekamu guli omusulu ogenda mwala bino ebinene emmere gye walidde teeka mu kaveera zingako bulungi teeka mu mwala owa poliisi bwajja ng'omanya agenda kujja tuyiikirize kwata akaveera kasuka nti embeera ya hygiene ne sanitation embeera y'obuyonjo rubbish twatuuse ewalala ereeyo mu Kikkoyi Kasubi nga tooyi yagenda n'egwa zino ezakalira yagenda n'egwa naye nga kasasiro bamukumiraawo byonna bikumiraawo ebyuma neŋŋamba naye bino emmotoka bya KCCA tebikyajja kyebimotoka ebyo omukyala wa KCCA tegala tukole bulungi bwansi kubanga bwe tumukola ate yafiirwa naye bwaleeta ekimotoka kye kisigala eri ate akugambe tubadde mu Kikko nekibeera nti omukyala afumba wano emmere ekijiko kigudde mwala afuna kadomola ke ayozaako katini gaddamu afumba nti ensonga ya hygiene tugende ku nsonga y'obutale omukyala bakola mu butale nobeera onotula ku kipaadi tolina bwogenda kisa tolina bwogenda kyoleza tolina bwogenda kunaabira tolina bwogenda kisuula nti ensonga ya sanitation ne hygiene mu Kampala ate yevaako obulwadde bwe tufuna eryokubiri ensonga y'amalwaliro g'abakyala ngigendeko batuuse ebbola ly'amalagala mu malwaliro gaffe ensonga amalwaliro agataliimu lwawulidde Diana atwine leero agamba abakangakanga abasawo nti nno mwe bamutadda ku mirimu lwaki abasawo tebakola ate nga e Kampala tulina amalwaliro gaffe aga KCCA bagatukolera waliwo nagala amalwaliro amanene ga Kawempe ga Kiruddu ga Makerere Mulago Women's
abakyala tebakolera nekubeera nti kubuzimbe bulungi nnyo nnyo gulina kalina naye temuli panado temuli gloves omukyala azze kuzaala temuli nti nze njagala nzije nga nina ebiteeso ebigenda okuyamba kuba KCCA webeetu providingidde webeetutereddewo amalwaliro nga tebeewoze ssente za tubonegera bagenda ozisasula amalwaliro ago gandibadde gakolera abakyala abaavu ne bannayuganda bonna abalala ngenda ku kizibu ekyokuna obumenyi bw'amateeka obuzi bw'emisango kikwatagalako nakino ekyaki ekyobutaba na mirimu naye tekikwatagana nakiri kyenayogedde ekyokubulwa justice okubulwa obwenkanya nkyogenda nozo omuntu amanyi ajja kuzza omusango agende ku poliisi asasule kibondi kyetalina kusasulira bamute agende ku poliisi bamukwate bamutwale mu kooti asasule enguzi zembadde musibe nekibeera nti bambi abaavu abanaku b'e Kampala bano ba Ntembe ya Miyembe Ntembe ya ku Kinyeebwa kya Mpogola Ntembe ya Byangwe Ntembe ya chaja za simu bwe babakwata tebaziza musango jukira abazi b'emisango bo babata bana abatazizza musango ate ne babasasuza ga fine agene KCCA ne kooti yawo Kampala City Authority Hall eyo ekoti yaabwe ejjudde enguzi nti omukyala ntunda kabalagala kapito wange wa mitwalo 2 onsabye enguzi ya mitwalo 15 bwe mbasirese enguzi ogenda kunsiba emyezi 3 abatembeeyi abaavu abanaku bagenda kukola batya nti ensonga eyo ey'abatembeeyi abasazeewo tebagenda kubba kizibu ekyokusatu kyabadde kyakukuzza misango naye bano tebagenda kubba batunda bukabalagala batunda obuwogo n'emiyembe lwaki KCCA tewali agikutteko gwe mulimu gwa oversight guli tinja kubeera nga ngenda KCCA n'enteesa neŋŋamba naye tukoze tutya okulongoosa ku lyanya eringi erikolebwa aba KCCA tukoze tutya okukyusa ku nguzi eri mu KCCA kooti oleeyo nti njagala ngenda eteeseze abaavu abanaku abali mu Kampala webale nnyo webale ddala munanga awuliriza webale kubeera nti ekyatugoberera olujegere programu gy'owuliriza ndine Dr. Stella Nyanzi. Dr. Stella Nyanzi yesoboddeyo okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze ng'omubaka omukyala nga w'e Kampala okugenda mu palamenti era nga bwe yategeezezza mu ntandikwa nti yawereddwa kaadi FDC kw'abaavuganyiza era ne wano waali omulaba yenna bbulu mwereere n'eccupa y'amazzi gy'anyweramu nayo ya blue kakati kwegamba kakala ko kaakoze ekikaanoze kakala olugoye lwayambadde lulimu ne kala endala naye era za bbulu n'amannyo nja kuteekako lipstick makeup kano ako mu mwaka wakoze ke kabuzeemu ke lipstick rakoze ka papo njagala kusikiriza kwegamba naye nga kapopo ke kasikiriza waliwo kwegamba ekibagamba nti woba otambula e Kampala ekiro oteekakako ka papo kakodyo kalimu ka red ne ka bbulu kati waliwo nga wendi munnakisinde ka red kabeera mu papo omwo ka bbulu ne kaba nti kenyambadde oli kukyenda katonyeze kakati Stella nga natera okugenda mu kitundu kyaffe kiri wetwagaliza bannaffe tubawulirizeeko nabo abalonzi bo ne bannayuganda okutwalira awamu waliwo ensonga gye wakonyeko n'ogamba nti bino ebya palamenti tuleme kwerimba palamenti ekigifuga byonna byonna osobola okubikola naye oteeka okuba n'omuwendo ogusobola okulemesa ekyo kyowulira nti kikyamu ate okusobola okuyisaamu ekyo kyolaba nti kyekituufu era n'ogamba nti okubiriza abantu bonna abali mu opposition kuba goliwo opposition okulaba nti bafuba nnyo okulaba nti mubeera bangi mu palamenti awo njagala okubuuliza nti kuno okwerumaaluma okuli mu opposition oba mu oludda oluvuganya okuwulira okumu kuli munda mu bibiina ebyoludda oluvuganya ebyopposition ate okulala kusukka nawo ne kubeera wakati w'ebibiina n'ekibiina n'ekibiina nolabanga waliwo okusika omugwa olowooza okulumagana okwo kutegeeza ki naddala nga oli mu kaseera kano akogambira nti bannankyukakyuka mwandibadde mufubanya okulaba nti
twekwatakwata tusobole okufuna omuwendo ogukolaki ogumatiza. nga bwe nagambye nti nze abalina enzikiriza ennene era essuubi nti oba oli awo ebibiina by'opposition ebisinga okuba nga birina abantu bangi bineegatta nga tetunnaba kukuba kalulu naye nga mmanyi nti kusaba kwange kuba ndi bukkiriza w'amaanyi kuyinza okutuukirira Katonda ng'ayagadde ne kibeera nti twegasse ne tuvuganya ng'aba-opposition nga tuvuganya aliko bwe kinaaba tekisobose nze ndowooza nti opposition naddala bwe tuba tugenda mu kalulu bwe tuba tetwegasse tusaaga era nkyogera si kirumamu nti weewa omwami Kyagulanyi alina amaanyi naye tagenda kuwangula yekka. Omukama wange Dr. Kizza Besigye oba mwanajja ku kaadi ya FDC yenna alina amaanyi naye tajja kuyitamu ngaali yekka ne Mao ne Akena bonna Akena batugamba weeri naye nti okujjako nga twegasse 50% majority gyetwagala tufokole rerun tuyinza obutagifuna oba n'okusingira ddala 51 tetujja gifuna nga tetwegasse. Naye nkwagamba nti twegatte tukuba akalulu banga agamba nti mu kalulu mulimu amaanyi mangi waliwo abagamba nti naye Nyanzi akalulu bo baakabbadda mukole ebyammwe ebya palamenti kale akakulu baakabbadda fe abajja okuvuganya tuvuganya tumanyi nti nno Jjajja Bosco agenda Muzeeyi Museveni agenda kuvaako amaanyi gali mu bantu ate nze ndowooza amaanyi tusinga kuba nago gatwegasse. Okwerumaaluma mu opposition bannayenze kunnuma tekunnumira ddala kubanga eno essaawa envannyuma n'olaba nti emmundu bazijje ku mulabe waffe atawanyiza Uganda okubala emyaka 35 ate bazitunuuliziganyizza nti opposition aluma opposition munne tebitugasa. Nze ndowooza tumanye omulabe waffe yaani ate nze ndowooza nti obutabanguko obwo buleetebwa mulabe. Nagenda nenjogera ku rediyo endala nengamba nti bannaye Muzeeyi Museveni alina amagezi mangi nnyo nga tekituufu tiyagala n'atukiisatiisa n'atugamba nti mmwe naaba opposition muswaga mu 2020 tebajja kubaawo opposition. Okay? Yali atutiisatiisa naye ng'alina ekigendererwa ndowooza amanyi nti nno agenda ateeka ensolima ze zimmoolo ze aziteeka mu bibiina byaki by'opposition kakodyoke master plan ye tize ndowooza okulumagana kuno okusinga obungi Muzeeyi Museveni yali emabega waako kubanga ye alina kyeyalagula nga nabbi ow'obulimba ayagala atuukirize kyeyalagula. Okulumagana mu opposition kusasulire abakusasulira tumanyi beeba bataagala ddoboozi lya opposition lyawamu era nze nkyogera si kirumamu bwe ndaba abo bo bavuddeko abakusasulira ekikulu kiri abakusasulira kitegeeza ki abakusasulira ogambye okuluma mu opposition okulukusasulire waliwo abakusasulira ate nga abakusasulira nze nnumiriza aba regime aba NRM nga mulimu ne Muzeeyi Museveni webale nnyo kati abakusasulira ng'obajjeeko abo abakusasula ekibibiina bino bidobonkane ne bateekamu ensolima ne President Museveni ng'omutaddeko bonna ng'obajjeeko bo abo-opposition be basasula bo abo-opposition be basasula bantu bakula batya abo abatalina nsa kubanga gwe n'obeeraawo nga osasulwa busasulwa kitegeeza nti tulina opposition kubanga bw'obanga osobola okwetunda n'otunda n'abalala n'otunda ne cause oli akusasula nsooka ne muleka ebbali ne ŋŋamba naye gwe wakula otya ozitowa otya ozitowa ki oli mwensa. Waliwo kyetuyita disillusionment nti abantu batuuka ne batendewalirwa ne baggwamu essuubi ne baggwamu n'okukkiriza nti omuntu aligenda bye babagamba nti agira atukalakata Muzeeyi agira atukalakata nti waliwo bambi opposition nga batandika n'amaanyi naye nga balaba nti tulwanye ng'omuntu alwanye olutalo atendewaliddwa tinalibadde ngambanga gwe nti baweddemu ensa ze ndowooza bambi abamu bangi bakooye nnyo abalala opposition bagifuula nti gwe mulimu gwe bagenda okujja essente zaabwe bagenda okusakanga ekyabwe abatazze kulwana Muzeeyi agende naye yamanyi nti opposition yagufuula ki mulimu era naboogerako nti balina bingi be bafuna kasita kibeera nti baliwo kuvuganya gavumenti naye nga tebagala kujjako Muzeeyi Jjajja Bosco Museveni. Ensonga ey'okusatu nze gye ndowooza nti waliwo
aba opposition nga Stella Nyanzi ne mikwano gye n'abantu abamukkiririzaamu ne bakkiririzaamu ng'ate ffe tuli ba opposition ne boleeta essente zo tetujja kukyuka kubanga tulumirirwa Uganda singa ensi y'abalala oba ensi y'abaana baffe naye nga Uganda y'omu ku ffe nagamba nze nali mu buwaŋŋanguse twali balonyi ba bubudamu okumala akaseera nga ndi mwana muto kyokka bwe Uganda ze ndaba mukisa gwa munene okuba nti banziriza obutuuze bwange nga munnauganda citizenship bwe butuuze nti nabufuna n'olwekyo okuba munnauganda tebansasula kubanga mmanyi omuwendo gw'okubeera mu Uganda ekolera nze n'abange n'abalala baavunaabira ku nganzi ekimbeeza mu opposition kwe kuguluminga y'abalala nobbawo essuubi be nagambye nti batendewaliddwa bakooye si kuba nti tebaliimu nsa okafayina abamu baliimu ensa kubanga nga bwe nagambye corruption mungi obulyake bungi obululu bungi abantu bamanyi nti kati engeri gy'osobola okufunamu nga ozawuwowokawoka bubbi nabukumpanya nakugulibwa nga bwogambye naye ate bambi ngeri opposition gye tukkiririzaamu abali mu lutalo lw'okwenunula n'olwekyo okulumaŋŋana tukulaba ne tukkiriza nti bwekuli naye ne tumanya nti bulwadde symptom eno opposition yaffe eringa bweri kubanga oli atudde waggulu mulwadde obulwadde buviira ddala wali eri era nze mmanyi nti nno Uganda Museveni n'agenda bepa tujja kutereera ku kyenda katonyeze munana tovaawo tukoma noti 8 noti 8 noti 3 Gilbert Muwonge asinzidde Lyantonde ogambye nti nno kwe muli mugoberera bulungi nnyo Lyantonde kale webale nnyo Stella you deserve to be woman MP Uganda Almanso Okero webale kubeera nti oweereza obubaka my woman MP Kampala big up from Kasese oyo watugambye Frank Gideon Alex nawe webale nnyo Stella Nyanzi keep moving era nga abagambye nti nno wishing you the best n'abalala tujja kugenda nga tugoberera mpola ate nga bwe tukyusamu ali ku line tukwaniriza metro